Ensonga za Walukagga okugibwa ku Ballot zirabika zizzeemu kigoye weezinge. Akakiiko k'ebyokulonda finally munnamateeka wa Walukagga Elias Luyimbazi Nalukoola akayiringudde ennume y'ekigu. Bw'abuuziddwa ku mukutu ogumu ku nsonga zino, Nalukoola akakasizza era agumizza eggwanga nti Walukagga keetonye kagwake alina okubeera ku Ballot because akakiiko k'ebyokulonda bye kakoze tebiri mu mateeka, era n'ategeeza nti bagenda mu kkooti ensukkulumu okwongera okutinkula amateeka ku nsonga eno. Bw'ati Nalukoola bw'ayogedde. Honorable Nalukoola naligambye ensanyusa okulaba ennaku wadde okuwulira ku byempulidde ebya omubaka kunakuwalira eno ewange ssebo. Kubanga muna ebyamateeka bw'oba ofiiriddwa bya nnimiro nakuwalira bya bulimi, kati byamateeka nsazeewo nakuwalire muggo w'amateeka. Olw'okubanga nti kirayanti wange Walukagga bamutaddeko eyo ensala. Era kyenjagala onnyonnyole bategeezezza ki, kuba luli twawannyonnyola nga buli kimu kitambula bulungi, kati ntaggululiraamu kye bategeezezza nakyo ekiddako. Omusanga abalina n'ebbeetu okukola ensobi. Akola ki? Abaweereddwa obuyinza okusala omusango. Akola ensobi. Eyo y'ensonga lwaki amateeka gakulaga nti wabaawo okujulira bw'oba teweomatidde n'ekyo ekisaliddwawo. Nabwe kiti akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi mu lulimi oluliko ennaku zino gye bayita era. Bakoze era kuba twabasongera ne tubagamba nti temulina na buyinza wabula kkooti enkulu y'erina obuyinza. Mwabagamba tebalina buyinza ku ekyo kye babawabi twabagamba tebalina buyinza bumenyawo Council for Higher Education. High Council for Higher Education kyesazeewo asobola okukijaabulula. Ani asobola okujaabulula kye beesazeewo? Kati High Council for Education yazuula nti Walukagga alina obuyigiriza obumala. Gwe Electoral Commission tolina busobozi buzuula nti tebumala okuggyako nga kkooti enkulu yeetagguludde ekyo. Kakitegeeza asaze omusango si abadde alina okugusala. Talina buyinza gusala, ekyo mu mateeka kiyita. Bw'oba tulina buyinza kuwulira musango ne bw'owa ensala ewooma etya ebanfu tugisuula mu kasero. Kati tugenda mu kkooti enkulu yeetaggulula ensonga eyo, so si kakiiko ka byakulonda. Era kkooti enkulu tugenda okugibuuza wamma omulamuzi akakiiko k'ebyokulonda obuwulire ensonga eyo ne kazuula n'okuzuula nti for higher education ekusalawo kwayo ku kyamu ekikulu okubuuza kkooti enkulu. Kasita nkubuuliddeko ssebo Dr. Kwesi. Kale neyanza kakitegeeza teekawe asaze omusango kakati then time gye tuyina kuba already tuli mu campaign. Kkooti enkulu weeneesalirawo awuliza ayagala okumanya Walukagga n'aba akyali mu kalulu. Emisango gy'ebyokulonda tegiringa misango gya bibanja. Omusango gw'ebibanja gusobola okulindako kuba ekibanja tekisenguka. Naye gy'ebyokulonda obudde buba bugere. Na bwe kityo kkooti singa ebeereeteddwa byokulonda eyimiriza emisango emirala gyonna n'esooka n'ewuliriza guno. Era ssebo tusuubira nti kkooti ejja kwesitalo kuba okulonda tekulina budde, tebabwongezaayo. Obudde obubale bugere nga 15 January kujja kuba kulonda. Seze endoli toziteekwa okuwulirwa mangu ne ziggu. So mu bumpimpi bwe muteekayo okujulira Walukagga ajja kusigala ng'anoonya akalulu ke paka kkooti bw'eneesa. Ajja kusigala mu kalulu ng'okujulira kugenda mu maaso. Kati okujulira mu kuteekayo ddi? Kati male okugaba okugatta empapula zino
kubanga nange okukuddamu okwo tukyali ku masimu ate ffe balooya twagala okukwatako bwe tuti. Alright, yoyo omu ku balooya oba bannamateeka ba Walukagga Elias Luyimbazi Nalukoola ng'annyonnyola ensonga eno. Gye bigenda okuggwera Mukama Katonda y'asinga ommanya. Just a month left tugende mu kalulu. Era kino nkiwa bakikoze kagenderere. Omu ku abo era ababadde mu eno tribunal mwabadde mu Lwashande. Kyondo Ssekikubo naye yamuwawabira nti empapula z'alina mu butuufu Lwashande teyasoma. Kigambibwa mbu Lwashande equivalent ye yatwala mu National Council of Higher Education yatwalayo bbaluwa ya UPDF mbu gye yafuna mu 1982 naye ate UPDF yateekebwawo mu 1995 Lwashande mbu yayeta ebbaluwa nga ya 1992 naye bannaye Uganda erimu ebisesa. So amawulire geego. Mathias Walukagga agamba nti we yafuna ekirooto ky'okwesimbawo yamanya ajja kwetaaga empapula era ng'abalala we baakola n'agenda ku IUIU n'akola Mature Age Entry Exams n'aziyita with a pass mark of 54 ate nga pass mark yaabwe erina kubeera 50. Era eyo gye yatwala mu National Council of Higher Education ne bagikonvatinga neba equivalent to senior 6. Naye mu mateeka kigambibwa nti eyo esigala eri valid esobola okubeera terminated singa you don't enroll to a university. Era omukulu ono yagenda ku Central University gyali mu mwaka ogujja agenda kubanga atikkirwa. Omukulu akakiiko k'ebyokulonda kasazizzaamu ensonga ze. Bannamateeka bagambye bali mu kukuŋŋaanya mpapula. Ate Walukagga yagamba omuntu ali emabega wa kino ekintu si mulala ye Medard Lubega Ssegona. N'agamba n'okugamba omu ku bamukolera PA we ye yawaabira omusango guno. Era ye Walukagga alemedde ku Ssegona. Naye njagala weebuuze lwaki Ssegona alemedde ku Walukagga ave mu race? Kino kiba kitegeeza akimanyi asinga amaanyi. Waliwo era empiki abantu abasinga gye mwerabidde mu guno omuzannyo, empiki ya gayi wa NRM. Era waliwo n'empiki endala abasinga gye musuusute essaawa zino, empiki y'Amagoola nayo mpiki. Ojja kkakkiriza ojja kkagaana. Magoola nayo mpiki mu guno omuzannyo nti oba jjamu Walukagga Magoola kimukolera yali asaba kaadi abantu Ssegona ye baamukyawa Magoola baamumma kaadi n'asigala ng'ali awo bw'atyo bw'atyo. Kati ndaba mu comment section oli bagamba Magoola ono naye asobola ovuga empiki eri n'agamba ne muggyemu akasajja ako we kavaamu nze because right now kati mu comment section oli bagamba Magoola naye mukyamu ekibiina kyamumma kaadi najja independent ya going against amateeka g'ekibiina. Nze nga munnakibiina mbasobola mulonda nkimanyi abasinga kati waliwo ekibatakula mu mutwe because I've seen them. There are 3 people mu guno omuzannyo: Ssegona, oyo wa NRM, oyo Haji Simanyani n'oyo Magoola. Omu ku abo any of them asobola okuba nga yabadde mu mpiki y'okujja mu Walukagga because buli omu kimukolera. Lwaki ngamba Magoola kimukolera nti ojjamu Walukagga aba NP bagenda gati sola wa NRM ne Ssegona tusobola kuwa wakiri katukawe Magoola. Just bino bigambo byange tambuza video.